Ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku kibuga Kampala Kampala Capital City Authority KCCA bategeeza nti okutandika ne saa 6 ez'ekiro ekigeesa olunaku olw'enkya bagenda kutandika ebikwekweto eby'okugoba abatembeeyi bonna abakyalemedde ku nguudo z'omu kibuga. Kino kiddiridde ensalesale eyaweebwa abatembeeyi, abagoba ba boodabooda wamu n'abavuzi ba takisi okwamuka enguudo wamu n'embalaza z'omu kibuga Kampala okuggwako, wabula nga kizuuliddwa nti bangi ku bano bakyagaanye okuteeka ekiragiro kino mu nkola. Akoma lwankya kyalibadde ky'amagezi oba kya buntu bulamu ne mwekubiriza mwekka nga temulinze kusindiikirizibwa. Ng'asinziira mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire lutudde ku Media Center mu Kampala, Minisita omubeezi owa Kampala Christopher Kabuye Kyofa Togabye ategeeza nti olwaliro bwe lunaazibira basuubira abasuubuzi okuba nga bavudde ku nguudo, nga yenna anaasangibwa ng'alemeddeko wakwatibwa avunaanibwe ng'amateeka bwe galagira. Wabula nga mu binyeebwa mutabula mpulunguse oyo yenna owa takisi anaakwatibwako ng'atikkira ku kkubo munange kanaaba kakujjuki, era takisi ejja kukwatibwa okugijjayo zinaaba mbiriko nange awo biwanvu simanyi binaakoma. Ekigendererwa ky'enteekateeka eno nkiddamu si kujja bantu ku kukola oba si kugoba bantu kubajja mu kibuga, era si kugamba bantu nti muve oba kubagiza mu bwavu. Ekigendererwa kitono nnyo kulaba nti abantu tubateekateeka tusobole okwenyigira mu kunoonya ekigulira amagala eddiba nga buli omu afunamu. Kyofa Togabye akakasizza nti bakwataganye edda n'ebitongole ebikwasisa amateeka okuli poliisi n'amagye okakasa nti ekiragiro kino kiteekebwa mu nkola bunnambiro ewatali kuttira muntu yenna ku liiso. Enteekateeka eno ey'okuzza mu nteeka oba mu nteeka entambuza y'emirimu era ewemeddwamu mpekesise okukosa ejja kuyambwako poliisi naddala eri kwabo bannaffe bannampulira zibi. Tetujja kulemwa kuyita abepoliisi oba bakuumaddembe bonna ab'ekika ekirala bajje batuyambeko. Yensonga lwaki olwaleero berekeddwako ekitongole kya poliisi. Ono awadde abatembeeyi amagezi okwewandiisa ne KCCA basobole okubanoonyeza obutale gye badda. Enteekateeka y'okuzza abantu bano mu bifo bino oba mu butale egenda kukulemberwamu obwo obukiiko KCCA we yateekawo obuli mu kitongole kyaffe ekyagenda eky'omuntu enkola y'abantu awamu n'emirimu. Era obukiiko obwo bujja kugoberera enteekateeka ennuŋŋamu era bwe banaabeerawo obumulumulu bwonna mu bulwope mangu abantu abo bajja kukolebwako. Y'omwogezi wa poliisi mu ggwanga Afande Lusoka Ekituma ategeeza nti bo ng'abakuumaddembe beeteefuteefu okuteeka ebiragiro bino mu nkola era nga bw'ati alabudde abatembeeyi obutabaganyala kuba kino kiyinza okubaleetera obuzibu n'okusibira mu mbuzi ekogga. If the government has already taken such a position, do not stand out there and think that it will be reversed. So do not in your single capacity resist such a massive government action. Kyasanku Benadi akusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agalero.